Ezenjawulo okuva mu makolero awamu n'ebyobugagga eby'ensibo mu maka abantu gye bawangaalira ssaako n'ebifo ebirala bingi ng'era kino kye kimu ku bisindikiriza Bannakyewa okutta Omukago okusobola okusaasaanya amawulire ag'okukubiriza abantu okutangira okutyobola obutonde bw'ensi nga bakulembeddwamu Dr. Rebecca Isabella Kichoncho okuva mu Climate Hub International. Signing this memorandum of understanding is to see how best we can collaborate and leverage on the strengths of the different players in the ecosystem to work together to ensure that we move towards the development agenda that we have in this country towards low carbon emissions. Dr. Rebecca Isabella Kichoncho akinogaanyiza nti kyetaagisa okulwanyisa ekika ekisusse okuyita mu nkola ez'enjawulo olwo abantu basobole okuwangaalira obulungi mu nsi eno. It is disadvantaged because of the emissions that are coming from industry. It is a disadvantage because of the destruction to the environment that we are causing, indirectly knowing or indirectly not knowing that we are actually causing this destruction. So it is important that we come up together and make sure that we do something about the destruction before it takes over our country as a whole. Stephen Asimo okuva mu Private Sector Foundation agamba nti bagenda kufuba okulaba nga bayamba abantu okufuna emirimu ekituukanye n'omutindo kitangira ebikulu ebiyinza okuleetawo okutyobola obutonde bw'ensi. Nti abantu bagenda batema emiti ne boonoona obuwangwa kyoba olaba nti kati amazzi gatwala abantu enku n'amanda bigenda byonooneka naye ate tusobola okuleetawo enjawulo nga tuleeta okufumba okulightinga n'amakolero okukozesa kituyita energy egenda okukendeza tulabe nti tetwonoona obuwangwa bwaffe oba environment. Ate buli bizinesi ebanga etambulira ku mateeka ago tujja kubanga tugiwa obuyambi, tujja kubanga tugisupportinga tugifinancinga. Ebitongole ebyenjawulo okuli eby'abakyala abavubuka ne Oxford nabyo biwadde obweyamo mu kaweefube ono. As when we realize because of this, how do we come in and deal with this with a grassroots woman? So WIN goes up to the grassroots to meet such challenges. We educate the grassroots woman on the benefits of transitioning from the charcoal and the firewood to other means of energy which are actually efficient, and we do this with the goal of helping Uganda reach its net zero, which we are supposed to. Julius Mukondo okuva mu kitongole kya CSBAG akuutidde bannayuganda okwenyigira mu bintu nga bino okukuuma obutonde bw'ensi kubanga kiyambako nnyo okufuna obulamu obulungi ssaako n'emirimu. Partnership should also be in position to see how Uganda can benefit financially from climate change funds that are there globally. And I think the Secretariat should be in position really with all of us to come on the table and say how can we position the government, our government, to have investable projects in this. Ssentebe wa Parliamentary Forum on Climate Change omubaka Christine Kayanna Kimwero Parliament ey'omulundi ogw'e12 agisabye okussa omulaka ku nsonga y'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde kubanga ekwata ku bingi okuli ebyobulamu wamu n'ebirala. Tugakola tubeere beegendereza nti omukka omubi ogubivaamu buleme kubanga ate gutukosa nnyo okusinga bye tunajja mu makolero. Tulina kye tuyita concept gye tuyita net zero. Ti bw'oba oleeta ekkolero lyo omukka gw'obutwa ogulivaamu otegesa otya okugumira? Osimbye emiti egigenda okumira obutwa obwo? Era ebiwandiiko ebituyambako okuteekawo amakolero gano mu bungi bwago bagajja ameka birina okubeeramu akawaayiro ako. Ogenda kufulumya omukka gw'obutwa gwenkana gutya? Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.